Kid Live eddoboozi ly'eggomba. Kuleka byensingo kwagala byonna bitwale si byange bibyo zikiriza kino kyenetaga kyokka omwoyo gwakuyingira mu mutima gwange munda oyingire kayingire kayimba nange jajjuwa emitwalo 10 eruoba anti eyempenda neyeno mwena njabayo 10 nga kayimba ako nkawerekereza mukwano gwange amachagale nadenteko kuba n'olukiiko nze ne Kyagulanyi tuli bawulirwana ntambula ebigere nga 5 nentuka ku geeti ey'emanju ne mugamba twali tulina meeting ssaawa 2 ne mugamba tugiseeyo ku ssaawa 11 tusobole okusooka okujja okuziika omuwagizi we era omulwanyi we era omulwanyi wekyukakyuka era kantwala omukisa guno okubabuulira nti Kyagulanyi abatumidde era nsaba abantu b'eggomba abagambe mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much. Nja kuddamu mukumire kuki omukya era bwe mmala okusala subuhi ayina okubawulira yesimu gye nasooka okuba ne mugamba mukwano gwaffe Mungu amututte nangamba ti Mungu amukoze eki yamututte nenga nategedde dda ebigambo ebyaddako byegagala okubabuulira abali wano haji bwe yayogedde yaŋŋambye omukyala atakyukakyuka alemera ku byayagala atagulwa Mungu era amwitawula omuwala oyo abadde munywevu ku byabagamba tumukubireko omugala nga amaanyi gamukeeye ng'amaze bamaze omujjako ebbeere tugenze mu kampeni aga teeka okubeera mu kampeni zammwe n'eza Kyagulanyi newe siri n'atuwa abaana abawala abato aba kati olw'okuba abaana abato twegenderezanga nnyo nga bwe yebesi Grace nakiganda ani Grace nakiganda Grace omwaka guno gwonna school fees ezo z'engendo zisasula sagala addeyo n'ogumu ne baŋŋamba essomero mwasomera ngisasulemu upfront ngenda zisasulayo tebayita upfront nga tewali na lumu lwagamba nti ate sente z'essomero tezikola ki teziriyo ne bwoba ozaagala nkya ngamba nziteekeyo mobile money ngisasula nambye mwaka guki saagala kusuubiza bingi oyinza ogamba nti mututte ne birema
bannabyabufuzi ne mufuuka bize n'olwekyo twagala tugambe ekintu nga nate sigambye nti ekyo kyekyokka mu mbeera yonna tubadde tujja mubeererawo omukyalo ono bakadde be bakoddomi be ne bakyala be abasobodde okukwataganyizaako okuva mukyala we yalwala okutuusa nnyo ssebo neyanzeege ssebo saabadinkoni ab'ekkanisa mwenna baka wa palamenti w'ebutambala meya w'enkalamba ne bakansalaasi abooluganda omukama bulungi obudde bwonna eraze embeera zebwewaawo kkirize ntwale omukisa guno twegattire wamu ffenna tusabe mukama katonda omwoyo gw'omugenzi nakiboneka aguwummuze kizenna kirungi osibozaalibwa omugenzi webabusisiwa bazanywe bannange abaze otusiikirako abavudde ewala n'okumpi ab'ekyalo kino mwenna bannange mbebaza nnyo ibyo tuziikirako muganda waffe kitalo nnyo kyalo ddala nebaza abavudde ekyotera era nzalibwa mu bijja bino nali musambi wa mupiira eggomba wano egy'amasaza era naleeta ebikopo ebiwerako mubijja bino era nebaza abantu abavudde ebule n'ekwenja enkumba entebe Kisaaka Kanziira tubeebaza okujja otuziikirako muganda waffe ono wabula atufuddeko nnyo era ne neebaza omukozi Alongo Buyungo Yosiya weebale nnyo omulimu gw'okoze muganda waffe era sirina bingi byakwogera wabula mukama abazzeeyo mirembe. Omuganda alina waatuuka naga nti awakula ennume kati Wasswa yavaawo ne Wanyana n'agenda naye tebagendanga nga tukyaliwo ennyo mwebale nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kuba mutulaze omutima kitaffe gwereka okubiri nsookera ddala okwebaza mukoddomi wange Ssaalongo Buyungo omutima gwolaze mwannyinaffe emyaka 22 gy'omukuumidde olye mukama akuddizeewo ate naffe ne tugamba tojja kgenda otyo owojja oyo oba owajja oyo tebanaggwawo tugenda okuva wano nga tumaze okukwasa omukyala agenda okubudaabuda nina essanyu bwebanga ntunula wano nga ndaba bonna bakwatiridde abantu kubamanyiriza umulamirembe soka okwebaza mukululu waffe Ssaalongo Buyungo okuva lwasinkana mwanyinaze nti mukuumaganye sibawunyangako nti mulwanaganye bawe yandibadde atingaaba mwebala okwagalana ate ne mulwadde n'omwagala so tweyanziza nnyo tweyanzeeko nebaza abantu benna abasobodde okujja okulambula mwanyinaze mu ddwaliro mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza abaana baffe bonna abazaalibwa omukyalo oyo agalamidde awo wamu ne Ssaalongo Buyungo abakoze ekisoboka kyonna okulaba nga maama waabwe assuuka ddwaliro bawe mwebale nnyo omukwano gwe mutulaze mwebale nnyo mwebalire ddala naffe tujja kusigala nga tubaagala leno naye akamaliriza okwogera gwenzirako yansaasira amabeere n'ayonkako matono so webale nnyo webalire ddala omugenzi oyo sigenda kumwerabira abadde wakisa nnyo eri buli muntu abadde ategeera buli muntu abadde ampa ekitiibwa nga mukulu we so nga kizibu nnyo okusiŋŋaana omuwala adda ku mulenzi naye nga amuwa ekitiibwa atuuse kugenda nga tambuuzizako ng'ayimiridde naye kyolooza neebaza
abamukuza tufunye omukisa nti agenze abamukuza nga tuyinabo mu lujja muno. Omwami Bene Mukuza yona atudde wano n'omulongo Kato Francis mukosefu yandibadde asobola okuyimirira mukko neyo mu suuti eya bbulu wamu n'omukyala era yayise naye yono. Ono omukyala buli baana abakulira mu maka ge baba bamukisa nnyo, baba bampisa. Omwana oyo embeera gy'abadde yeeyisaamu y'ey'omukyala ono. Tweyanziza nnyo, tweyanze ekiteeka naawe abakuza baali bantu balungi. Era nebaza famire eyo kanyina zakadda ku mugenzi miliyoni 2 tekasobodde kubeerawo, kazitaddewo mu nnaku gye kalimu n'emirimu gyakalemye okukola, kali Dubai. N'olwekyo mbasabireko abaana abo abali ebweru embeera gye balimu si nnungi. Kwe kuli muwala waffe omukulu azaalibwa omugenzi oyo yakamala omwezi nga gumu n'ekitundu nga yakagenda ebweru, era abadde akaaba agamba kojja maama agenze talidde yadde ku kikumi kyange, ate nga n'obwana bwe abadde yabolekera oyo. N'ekyo Ssaalongo eryo ddibu ddene nnyo, eddibu ddene nnyo, naye katwongere okukusabira Mukama akugumye. Nebaza abantu bonna abazze mu ddwaliro nga musabira omugenzi oyo era ne mutuuka n'okumwatu. Njagala njogere ku bulamu bw'omugenzi ono nti namufuna mu mwaka gwa 1999 awo embaga ya Kabaka nga yakaggwa. Eyo nebba nga mpangadde naye era tavangawo ko. Era najja mu butongole muzeeyi n'amukwasa. Twakuba tutadde tukyalinda okukolayo ekinene ekisingako awo n'okutugatta batugatte naye mumbukakkiriza atwawulira awo. Tuzaabudde abaana baffe bali mukaaga, abaana baffe baana mwe muyimuke abantu babagabe bamuyinza obutafuna mukisa mulala obw'okusaasira eri Uncle Baku ate ne Stone Katwere aba Agida abaweereza emitwalo 727 Kazibwe Philip Sejjombwe Ssentebe n'ateekako Sigiri Maka omukofire Jemba okuva mu United States of America naye aweereza obubaka obw'okusaasira aba Faith Nursery School n'abaweereza obubaka obw'okusaasira n'omutwalo gumu. Omuko Joseph Kigozi naye aweereza obubaka obw'okusaasira ate n'ateekamu olubugo. Agida presents Mama alimagwe taata akola emirimu gy'enjawulo wa boda taata wa chapati mwena baboyi bangenda basalangako buli kadde nga tunyumyamu kyekitambula mu Uganda kyekiri ebweru eggwanga mbozi kyemawulire ekiyiba nengubira butya mbeera akiba nange mwenna mubeereko ku Agida live mwongere okusubscribinga mwongere okulikinga awamu n'okusharinga amawulire gano Agida